America, kiliza zepuwe kuminoze vya dinamika Mafanija pageya, vya dinamika Chakana kuwa mkwano, sakana patika Chakana kuwa mkwano, sakana patika Wala! I got my eyes on you I'm on your face, I'm on your Cause I'm not Kampala Tango Tampana ekivulu kyali kinjana njagala kutegeeza abayimbi b'eggwanga mwenna abali eyo mulekerawo okumanya nti abantu baweze mu kivulu ne mujja nga temwakola lihaso abayimbi obalala kimwefuula bakita kale muli bakitalo yes but twetaaga koko discipline mujja nnyigira abantu ne muno yakuyita okola lihaso n'otajja n'owulira nti ekiri eri abamu balabidde ku rugby n'ogamba balina okundaba kirungi nojja okwatemu mu bantu ate ng'ekyabaganya okukola rehearsal bali bamanye ekivulu omwana kigenda mu musala ekyo abantu ne bajjula ne mujja ate ne mulaga empisa zammwe I love babayita ba stage managers and all that kyemukola kituufu omuyiwa baba teyakoze rehearsal shut down everything mumulabise paka baliddamu empisa awo tuvuddewo kaakati ekivulu kino buli omu okyogerako nga bw'okola ki Boyagala, you have your opinion. Buli muntu yenna the biggest amawulire agali mu kivulu kino lessons. Webabanga abantu ba Western Uganda abali wano n'abali eri basobola okugamba nti katugende cricket over tukole statement. Nze my biggest question is gwe oyina basobola okwegatta bajje bakuyamba okole statement. Nze ekyo kanze lesson yange erimu. Ebyala byonna tujja bigenda mu with time. It has taken Dr. Jose Camion 25 years okubeera Camion gwali. Akoze ebirungi n'ebibi. Kakati kino kyekimu ku binene Ray byakoze eki byakoze. Kiyinza obutamumala kumufuula kibaagala afuuke naye atandise. Exactly. Oba ntegeera. So n'omuntu avaayo n'akomekera n'agamba nti nedda akyali oba okyagala mulaba nga regional artist naye atandise. Akoze ekivulu ekinene cricket oval. Oba ntegeera. Naye nze ekibuuzo ekyange kiri kimu. Omuntu waba asobola okukunaabira n'akulinnyira bbaasi n'akusulirawo making sure nti okola history. Kyonna ekimuli emabega kisobola okubeerayo ne laavu yebeekulembedde. Exactly. Kaakati abayimbi mwenna obanga olina ekibuuzo lwaki gwe tekikyasobola kubeerawo laavu yalagawa. What went wrong? Nze ndooza yes solution yokka. Naye mu byonna tujja labikanga abalogo tugenda kulabikanga abasosoze tujja labikanga abazina byonna bwe tunatandika kugenda mu kivulu kya lwejjo okutandika okunnyonnyola kino kiri bwe kiti nga bwe basomba abantu bwe bakola ki tugenda labikanga abalogo. Exactly. However mu byonna factors eziyamba ekivulu okulemererwa zaabadde mabega wa kivulu kya lwejjo. Kati abayimbi go back mwetunule mulabe musobola mutya nammwe okukola ekivulu eky'amayimbi ekyo ne mukola ssente nga n'abantu bakola ki nga weebali. So Reggie has cricket over okusinziira bakyataayinze ne nakanwagi kubanga akantu kali akadaala kali okalaba kalina abantu abawererako ddala numbers ezo bw'okwata n'oziyikwetinga na side ewali VIP. Era nojja kusanga era na VIP eno VIP awali kitenti. Era nosobola okusanga nga side yete waliyo bati. Kati ye ne Nwagi bakyasobola okubanga bakoze eki bataayinze. Kaakati Nwagi wayinza okusigalirayo eri oli wajja okuleeta factors zino ezikozesebwa okuba ekivulu kya lwegi nti baabasomba bakola ki.
nti naye abanwagi beekola ki besomba ne bw'abanga y'omu ku bannayuganda abalina rekodi eyo nga bwe tumala okuleeta nwagi tuleeta ye kiba kimala kiba kimala kubanga ku fakita y'emu waliwo abaakikola ekibi ekyali mu sho mwajja muli banyiivu abantu banyankole mwajja muli banyiivu bwebate we bali oguno ng'alinga ng'oguno iye bwebate we bali se baba banyiivu sima oguno gukoze gutya oguno ng'ayanga oguno ogu mwali banyiivu nyine nga tufina kyabbako yamwe muyina ssente n'ekirala wali wetaaga boots okudigiga kyenalaba emboozi ziweddeyo sigenda kwongerako oba open obuuka buski ekyali wali omukulu agamba ki emboozi ya shira